Mwasuze mutya, musibye mutya, kasawo kammwe wano. Nze Rosette wamwenga bulijjo kasawo kammwe. Olwaleero ekindeese okwogerako nammwe ensonga nno nkulu nnyo. Kansubire muli bulungi. Njagala kwogerako eri abantu mwenna abawangaalira mu nsi yonna gye muli naye nga mwalyetaaze okubeerako e Dubai oba okuggyako e Dubai oba mu UAE at large, nga mwandyagadde okuba nga mulambula oba nga muli basuubuzi oba nga mwalyetaaze okuba nga musettlinga e Dubai nga mukola ku mirimu oba Abu Dhabi, UAE at large. Twaguddewo kampani yaffe eri online business era nga kampani eno yagiddeko ne visas eziri mu category ya employment. Myaka 2. Kati oyinza okuba nga oli mwana ng'oli oba kangeze nti oli Saudi Arabia oba kangambe nti nno oli Oman oba nga oli Jordan oba wa yonna gy'obeera oli obadde mu kiyumba naye nga weegomba okukolako ku mirimu egy'ebwa bweru. Idea eno gyendeese, visas zino ze tuyina ku eno license yaffe tuzitunda. Jjukira nti nze Rosette sidiiringa mu bintu bitali legit, sidiiringa mu bintu bya kiyaaye. Wano wentuukidde wano nandibadde nga nasabulwasabulwa ne ku TikTok abaana nga beekyanga Rosette wakola kino wakola kiri, naye ndiyirize n'abaana mu bintu bingi nnyo, mu bya ssente mu byaki, naye teri mwana omu yeemulugunya kubanga nze ndispektinga ssente y'omuntu era ndi muntu amanyi kitegeeza. N'olw'ensonga eyo sakuda ku ssente ya mwana nenjikola ki nenjibulankanya oba nenjikubira pulaani nga ye temugasa. Kaakati kampani eno oyinza okuba nga oli mwana yobadde mu kiyumba oba oli ludda wa, osobola okujja n'oŋŋamba Rosette naatera okuva Saudi Arabia oba naatera okuva mu kiyumba oba ki, naye visa eyo yeetaaga ssente mmeka, kyetaagisa ki, n'osevinga mpolampola akasente ko nange ne weewangula employment visa yo ekuyambako nti bw'oba onoonya emirimu onoonya ebiyumba eby'abazungu. Ebiyumba eby'abazungu tebitera nnyo kutulugunya baana ate nga neera babawo akasente akategeerekeka. Nti njagala nnyo omwana okulowooleza ku wobeera oli olowoolezeeko ewalala. Ebiseera ebisinga lwajja agamba nti ngateekamu ssente bwe ziti, ati ssente bwe ziti, nti ssente bwe ziti nedda wakiri ngulamu akapoloti. Yes, osobola okugamba kangulemu akapoloti naye ate bw'ogenda okukoma okunoonya akasente akagenda okuzimba akapoloti ako kigenda kutwalira ebbanga. So singa obeera ogamba nti akateekayo akasente kange mbale mu ngeri bweti, bwe mba nga nfunye ati kiki ekirimu, wano badde nkola nga nfuna 1000, badde nfuna akakadde waka mu kitundu, naye olubeera nga nfuna obukadde 2 oba 2.3 kibeera beta. Nti akasente ko mu bbanga ttono kaba kakomyewo n'obeera ng'okola ssente ezizo ate zigenda okuyambako okunganya akasente akawera ogule ettaka osobola ate n'okukola ki n'okulizimba mu myaka gy'egyo myaka gy'ebiri. Olw'ensonga nti emirimu gino gye twesibamu ennyo nga tukola mu biyumba by'abawalabu akasente kabeera katono. Kati omwana okukakunganya akasente ako ne kawera n'obaako kye weekolerawo oba okoledde ebbanga ddene emyaka mingi nga n'okkooli okoze eki okoye. So singa obadde oyutilizinze emyaka gy'egyo n'oba nga opulaaninze bulungi n'okola akasente akagenda okuba nga tekakuyambako okuba nga weeyongerayo n'oba nga oyongerako kasente. So eyo pulaani gye ndi mukola ki okuba nga mbatangaazaamu. Mbawa example eyange, nze Rosette njagala nnyo ssente naye ate nteeka essente zange wendaba nti nno zijja kunganyulwamu, nja kufunamu ekikola ki ekisingawo. So nandibadde nga ntuula awo ne ŋŋamba n'akasente kange kino sigenda kikola, sigenda kikola. So tuinvestinga, muyige okuinvestinga naye ng'omanyi kintu ky'oinvestingamu with the time kigenda kuviiramu ekikola ki ekisinga. Nti ssente wano ng'ozikutteko kashi ng'ozirina ziruma ogamba nti kati kanziteeke mu kino kankole bweti, naye ate ebiseera ebisinga kye kibeera kikola ki kisinga. Naddala ng'opulaaninga ekintu ekigenda okubeera eky'amaanyi, ng'ogenda kupulaaninga ekintu ekigenda okuba nga kikwongerako, ng'ogenda kupulaaninga ekintu ekigenda okuba nga kikuwa ekintu ekisingako. For example, osobola okuba ng'olina obukadde bwo 10, obukadde bwo 10 n'obeerawo nabwo naye ng'otya okubaako w'obuteeka bubeere nga bukuzaalira. Ogenda kuba n'obwo obubeerawo tebweyongerako otandika okulaba nga tebugenda bukola ki bwetoolako. Oba n'ogamba nyina obukadde bwange 10 si kibi gula ttaka n'obuterekamu nti buzo ettaka lyange nti naye oguzeemu ate osigadde okola ki otudde. Advising omuntu kuba kino nkyogera nange ntunda ki amataka naye mwana buli kiseera gy'ofuna gyako oteeke mu ki. Naye njagala nnyo omwana n'agula ettaka lye n'alingulako ne limukuba omukisa
nasobola okudizimbamu naye tamuzimbirira nga tanakyalifunyemu ayinagala okukolaki okulitunda. Kati eno visa gye mbagamba kubeera ya myaka 2. Tulina visa category naye nga yo temanyikiddwa mu gavumenti ya Dubai oba ya UAE nti omuntu afuna visa eyo nabeera ku dduka nti singa baba bakukutte ng'ogirina eyebeera deportation. Tulina categories za visa ez'enjawulo. Tulina family visa, tulina partnership visa, tulina freelance visa, multiple entry, ne tubeera ne family visa, kati waliwo ne gye bata freelance ekyasinza okubeerako akanyaaga. Balina engeri gye bagikolamu, siri ku discouraging abantu kugikola nti oba ndigikuba sijja kugikuba, naye ate mulimu engeri gyesumbwamuko abantu era bawangaliro mukimanyi nti ebiseera ebisinga babakwata ne balipootinga kubanga eyo visa category temanyikiddwa oba teri mu system yaki ya UAE. Kati obanga ofunye employment visa eno obeera ku sure era wonna w'obeera oli ne bakusaba n'ogipresentinga bw'oti teri agenda kugamba nti ate visa eno ate biki bakutaataganye nedda, ojja gipresentinga bulungi bakugambe tambula okole ki, tambula ogende. So njagala nnyo mufune ebintu oba mutambule ku bintu nga biri legit, ekiro kyagenda kukola ki kukusumbuwa. Tujja kujungambe Rosette wampa advice ya visa eno, Rosette wampa advice eno, naye ate ndabanga ate kikoze eki kindidde, ate kati bankutte, ate biki omwana wanyiiga nalaba nga gwagala kuwagazi kola ki kulya ssente. So ebintu ebyange saagala nnyo kuteeka muntu ku pressure eta ssente kagwerawo pu nedda, wabula mba njagala omwana nga Rosette oba kangeza oli Uganda naleetazo ogendako mu UAE okukola kasente. Bw'obanga okoze visa yo gwe nga ggwe oba weetwala, noonya omulimu gwo ogwo gwolaba esente z'ojjamu z'ogenda okwagala, kubanga ojja gamba kangendere ku visit visa kubanga ya layisi, otuuke eri visa eggweko nga wonna bakufuna mulimu, otuuke eri obeere ku waasiwaasi obeere ku dduka nga wonna bakukola ki, saawa zino visa bakyazisibyemuko kinyiza okubaga kati ddala ng'eza visit bakyazisibyemuko naddala ffe bannayuganda mpozi n'ensi endala zemukola ki zemumanyiiko nga Saudi Arabia, nga South Sudan, Congo, nga bwe bagamba nti tulina Ebola nti mu nsi zaffe zirimu Ebola, kati bakyatidde okuwa abantu visas ng'abo okugenda mu nsi ekibula nga ne airport bakola ki baziggala tetukola ki tetulina kuyingira mu nsi yaabwe. Kaakati mu UAE kati nga zawangaliddemukko ebbanga mmanyi ekintu buli kyosobola okukola nyoba nga ofunamu kasente. Yes, kyangu okufuna omulimu n'ogenda okukola mu nnyumba y'omuwalabu, giyite housemaid jobs, gye giri gibeerayo, naye sijja balimba ate nga sagadde kuba discouraginga, akasente kabeera katonomu. Naye singa omuntu obeera nga oyina we n'ofuna visa ng'eyiyo kubanga nze abaana mbalabira waliwo n'omwana gwe nakonekitinga ku muntu omu n'amukolera visa, saawa zino ali mu nnyumba ya muzungu afuna obukadde 3.5. Bano abazungu bagaba kasente lwakuba n'ekizibu kye balina tebakola ki tebagaba visa. Aye n'ofuna n'ekyasa n'okutambula batambulamuuko newegenderako oba omusaze nga ava USA oba ava Canada oba ava wa, kati omwana gwe mbagambako yakava gundi yakava Denmark kubanga bakama be bali gye bava, bagenda ne bagenda bonna for vacation ne bakomawo. Abamu babaleka ne bakuleka ne batagenda naawe, abamu babatwala abaana baabwe ne bagenda nabo abakozi baabwe. So njagala nnyo omuntu okuba nga olina visa eyiyo ate ng'eri legit n'osobola okunoonya omulimu ogenda okubeerako akasente ogenda okuyamba ng'okola ki nga weekulaakulanya. Nze nalemererwa era nga sisobola kukolera mu nnyumba ya muwalabu. Olaba akasente k'obeera okola n'ebbanga ly'obeera otwala obanga ayonoona obudde oba banga amala obudde n'okola omwezi mulamba naye ogenda kufuna akadde kabadde kagenda kukuyamba nnyo kiri awo. Kale wadde bagamba nti nno emu esinga 0 naye ate era kiba kirungi n'ofuna ekikola ki ekisingako. So mba encouraginga munoonyeeko baana ba maama kubanga nze mumanyi kasawo kammwe era manyi musobola okunneesiga. Abaana basevinga nange essente ez'amataka mbalina weebali era nga abeera amazeyo tumuwa bulungi nnyo ate bula muntu yali akomplaininzeeko. Naabo abaagala okugikusevinga nange nga nsonga z'ettaka mulina emirimu gyammwe giri stable munnoonyeeko gundi etusumbuyeemuuko, naye nsuubira kambawe kano kagenda kuba nga kola ki nga kabamala olunaku olw'olwaleero. Amasannyalaze ndaba gakola ki gandise okwecangacyanga naye nga information eno mbadde saagala kwebaka nga sikoze eki
nga sigibawadde era njagala nnyo mwana jana neebuuzaako nangamba Rosette naye mu butuufu mazima ddala njagala ompe ku magezi soko ompabulemu kaawo oba onkwatemu kaawo ki kyenyinza okukola nsobole okulaba nga nange nsobola okubako kenneekolerawo nenfunayo akataka kange ntekamu akayumba kange oba nakola ka bizinesi kange nenkola bwenti bannange obupangisa butama nze sibwagala nko bukyanga mbeera kuva buto bwange nze saagala bupangisa bw'oba nga owulira tobwagala then you have to fight against it. Yes, I won't say you have to fight for it, you have to fight against it. Kubanga watokola ki? Oba tobwagala. Then, kiki kiyinza okwogerako awo? Ndowooza okusinga ddala kye mbadde nze okubagambako kuba kampani twagiguddewo eri legit bulungi nnyo era ojja n'omubuuza n'osaba ki n'embikutirako n'embikuweereza n'olaba kiyimiridde kitya kitambula kitya. So, munnoonyeeko temwezite nga kunnoonyaako mumbuuzeeko ebintu eby'enjawulo munneebuuzeeko neno visa gye mbagambyeko abaana bali Saudi Arabia abaana bali luddawa weeveemu akasenteko kaseevinga ongambe Rosette zogola n'oli Saudi Arabia naye naatera okuvaayo kanseevinga akasente kange kano sikaseevingira ttaka sikaseevingira Nyundo Skilling School kujja kusoma naye njagala ŋŋendeko eyo Dubai nange ndabe nga nkola ki visa ejja kuba nga yakasentemu saagala mbalimi tino baya layisi wabula oyina kumira pini ne weewaayo n'ogamba kino kankole ki kankikole. So bw'oba nga ofunye visa yeeyo then ojja kufuna tiketi ojje tufune bed space. Bw'onaaba ng'onsanze nga ndi mu Dubai ojja kujja wensula ojja okusula for free. Tujja kulya tujja kunywa. Rosette ndi mukyala wa kigambo kyange. Bw'onaaba ng'onsanze nga ndi Dubai ojja kujja wenteeka oluba ojja okuteeka oluba kyennaalyako kyonaalyako kyonaanywako kyennaanywako kyonaanywako tunoonye omulimu omutuufu ng'ogenda kufuna kaakaki akasente emirimu gibeerayo abazungu bajja babeeramu omwo naye ng'ate bo emirimu gyabwe tegibeera gya lubaluba balinamu ku ngeri y'ekisa n'okusaasira ate ne bakuwa akasente akakola ki akategeerekeka ng'ate bamanyira okugabeera ku butiipu era obutegeerekeka. So abantu abalungi bakukolera kyenyinza okugamba nze nga nti n'abaana bennyini bempangala nabo oba mikwano gyange oba bakiransi bange bakunyumiza embeera gye bakola ki nze saafuna ku chance oba ku mukisa kulyako wamuki kolya muzungu naye kiri very okay ate okuba nti nange nyina bye neekolera ebyange nga nze omuntu so si regretting oba si wanka kyo saagala nkibalimbe naye kati omwana yakyaliyo ng'akyekosa ye ng'akyakola ye ng'akyakolera muntu mbadde mbasaba nga gy'oli eyo jangu ngambe Rosette ngenda kukola ntya tutandikirewa ofune visa eyo oyingire Dubai twiribe emirimu egyo egy'abazungu gyali gy'abawalabu tulabe nga ati okyusako ku bulamu bwo ojja kukola emyezi si mingi essente zo wateekamu zikole kiziveeyo then okole kasente kakoma nti kati kana akaseera kiki ensinga okwagala kiki enkolerera nkolera kino tandika okusevinga ssente zo okikolerere. So ekyo baana ba maama siba discouraging ati nate bannange yo temulina kukola eyo kubanga ojja kusanga omwana nga tasobola ku affordinga kasente ako nga we yonna gy'aba alinawo yagenda kukola mu nnyumba ya muki yamuwala busigenda ku discouraginga kubanga omumpi wakoma wakola ki wakwata oyinza okuba nga tosujja kusukako wano ku mukono gwe ojja kukola ki kukwata wojja okukoma naye gwe asobola okuba nga weeteekamuuko akasente n'obeera ng'ofuna visa eno kijja kubeera kirungi nnyo gy'oli era kijja kuganyulwamu nnyo. Saagala nnyo okuwa abaana magezi gatali malungi saagala nnyo okuwa abaana magezi mafu. Nze Rosette kasawo kamwe era nga mummanyi n'ebintu byange byenkola eva bibeera legit era nsaba munnoonyeeko ennamba zange kweziri ez'essimu nsobola basomerako oba okuziteekako awo mube nga mukola ki nga muzifuna nga batazirina nga muba nga mukola ki nga munnoonyaako ku social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo gamba nga TikTok, Facebook, YouTube byonna tuteekayo ennamba zaffe ez'amasimu bayo gisangayo TikTok amanamba gaffe kwegali osobola okuba ng'okola ki ng'otunoonyaako ate ne tukuyambako mu ngeri emu oba endala. Sijja kwerabira baana batuwagira ku skin products mbeebaza nnyo mubalye mwebalire ddala. So otunula wano eno tuyina ebintu bingi nnyo ebikola ku nsusu n'obeera nga wandyetaaze okuba nga gwolabikako bulungi nga tolina mbalabe tolina nkanyanya tolina ki byonna tubikolako bulungi tubikwasaganya era kabeeyi akasaamusaamu tutula ne twogera ng'abantu n'ogamba ati munaye Rosette
kapakeji ako nga nandikeetaze n'akasente nga siyimiridde bulungi ne tulaba kubaze mulimu n'abaana beepa products oluvannyuma ne bapa ssente esaala mbagambe nti mujje mu bujjo nga muzze kwewola mwenna olw'ensonga nti mwenna mujja nga muzze kwewola ssente nga tezingidde mu kampani tunaabeerawo tutya so yenze kasawo kamwe baana ba maama mpozi ne stories ze mulaba mbasaba temuyigamu kintu kikyamu kyokka kuyiga kubba bannammwe kuyiga bukujjukujju na bukumpanya wabula mbasaba muyigemu okuba n'amazima n'obwenkanya n'obuntu bulamu era tukola stories zino eno omwana akugamba Rose njagala ojja okola ekino nakiri nga ntakuwadde wadde olwatano n'ogamba kangende ekikole so that n'abalala bali abalaba bakimanye nti n'abaana bano bayita mu kingi okubanga bakola ki kati story oyo omwana mwagirabya yani yereste alina amanya ge gali abiri yeyita Rita yereste izit alina amanya ge gali abiri lyagala lyeyita naye ng'omuwala oyo mulaba naye ebbanga lyakola sister we n'amwefuulira ye n'abeera nga akasente akola ki akasawuwe ndowooza kankomawo baana bama ku bisigadde ebya Nnyondo Estate Experts mutunoonyeeko tubafunidde entambula eyammwe nga mubadde mu complaining alhamdulillah rabbil alamin then Nnyondo Skilling School entambula yammwe nammwe weeri era mujje tusome abayizi mweyongere nabye tusome tufune skills ez'omu mutwe tubeeko nekintu kisobola okwekolera ffe nga ffe mujje tubayigirize ebintu eby'enjawulo Nnyondo Skilling School mujje Nnyondo Estate Experts nga tukwatana ku byemataka mujje Nnyondo Media mwabagala okubanga mutuwa ku stories ezo naziyigiriza abantu abalala n'okufuna obwenkanya mutunoonyeeko n'ebirala bingi nnyo betukola ki betukola olwakadde n'amasannyalaze okubanga geekyanga ndowooza kambeerekereze kasita message ngitadde ate ekyesu yali clear abalala tutagifunye bulungi nga waliwo ekibuzeemu oba kyebategedde osobola okujja mu inbox n'obeera ng'okola ki ennamba +97152406740 +97152406740 kweri ku WhatsApp ndala eya Uganda naye ngenda kugiteekawo awo tubeere nga ate tukwatagana bulungi nnyo ate tukole ebintu ebisingawo ate nga twesigaŋŋana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.